teamwork. Achoge senga fenna tunako tulina kolera wamu bakubino nze ndi wagundi nze ate ndi wagundi ekisinga obukulu gambo eyasigadde katosi nti owaayi bino ebyokutuwaana waana ne batubuyaga atwala biwewuka era kasola banga kibuge ya gugu chairman wange oyo gwaliko adamu kujikubira banene be njagala tubeere nga tetuwewu obuka bibera biki saaniko. Make the youth be people of value who can wano nabadde nkyabajjukiza nti abalala bagamba bawaayiga ki ate mu group ya think tank ye head boy head prefect ju wano swai naye obanjogedde kuyiga ne mukyala yiga waali yali ssentebe bangi baseerera ne batatunga onoonya byafuna kakati eyo ye integrity chairman wa LC5 y'abantu ekyuse tubeere mu politics anganyula so si politics owokubale kujja era nzikiriza temujja kuddayo nga bateekateeka okutunda ettaka tajja kutunda asuwa twagambye eno semina silaare temulimu kukola kugabanako n'abalala bakole ki nabo bagende mu maaso nabyewa y'omu ku bantu nze be abantu tembeeta kumpi nga tuli bato kati njagala okubanga olw'okuba abantu enjala ebaluma tuyesaze tica kawandi gwalekaana wakasomesa bameka kupapa ntalina kyawandiisireko naye agamba ffe tuli muki justice and fairness obwenkanya n'obutasalira ng'erina obwesigwa kubanga bakulembera ekigambo kibayita atunda ettaka bwe babayita ekyuma ekikola ssente naye mu mwaka gumu nga nsi naye olwokuba bavuga babakukusabukusa mukijjo bagamba ebintu ebitegerekeka ne governance kitegeeza ki era abavubuka baza kukola contribution efaana etya ku bintu ebyo kubanga agali awamu galuma ennyama abavubuka bafuna abanga tweyawudde nga tuli mu kulwanagana tosulayo development mu mukono naye obumu ate obumu bakuntegeeragana mu ndowooza zammwe ne mental change abantu okukyusa endowooza zaabwe bwenkola bweti kigendera mu byobufuzi kufuna mirembe obumu enkwatagana tusalewo ku kino tusalewo ku kiri ng'abavubuka b'emikono awo tujja kubanga tugenze mu maaso okusinga bwe kibadde kaakati tuyiza kulwanagana kitega mirembe nakuteesa emikono kitwagala namba 1 enkulaakulana tujja kifune tutya omulabeera amu nga baleese enguudo mu mukono abo bazisemba abalala bazirwanyisa ng'omanya ky'emikono bifu naye bamukkaanyiza kimwagala emikono abamu mukikkaanyizaako musobola okukirwanirira balabe ekintu ekituukirira era epapasi ya conference eno abavubuka b'emikono basalewo kyo kiwagala emikono
mpuliddeko n'abanyesoma amawulire ga Bukeddejo nga Kalamoja eno Soroti Gulu bafunye mu biseera bino amalwaliro 5 7 Mukono tufunye akalwaliro kagulu 4 aka kamutegeeza abantu tetuli bumu singa siba tuba bumu development ya government ekula mu bukulembeze buno twabalina ffe tuli malwaliro ameka 4 5 7 nga wala mu Uganda ffe tuli bakulu tubaddewo wano nze mbadde meya wa Kampala City Council okumala ebbanga lya myaka 9 naye nga wano waliwo omwami Kiwanuka Musisi yali kya personal LC5 naye enguudo ziraba ziri bulungi byonna biri bulungi then nga eyagala kubeera Model District eno Mukono naye tugenze okulaba ng'ebintu byonna bigenda bikka wansi kakati nga tukulembera omwami Yiga ono yali wa poliisi Amiga Fred netukola research kiki ekireese tugenda okukizuula nti community zino wano wansi wano nga kwegazirekeddwa emabega so tugenda kukola tutya turejuvenate Mukono era ye think tank era tulina abantu abakulu abali muno gamba nti ndi mukulu gamba mukulu ono mukulu ate tubadde mbikufo bingi nnyo ebyobukulembeze kane tukatandike n'abantu bano mpola tulabe nga bwe bijja twasooka kulaba abakulembeze wano tujja kati tugenda mubavubuka tujja kuvaayo tudemba omulanga omulamwa gwempulidde mwami Yiga nga akoonako wano sebo omulamwa ogwo omulungi era gwebale nina buliddeo omuntu gwesinga okuwa gwadimalinga mu Uganda mu ennaku zino mwami Museveni asomesa kwa ideology naye ku mpisa ez'obuntu bulamu singa nnyo kunyumirwa Katikkiro wa Buganda mwami Charles Peter Mayiga simanyi oba mufaayo okuwuliriza ebigambo byayogera n'ennambika gyabikolamu n'empunzika gyabiwunzikamu n'obutatya n'okwogeza obuvumu bw'akozesa abaana abato n'abavubuka mukulire ku mulembe ogweyagaza ogulimu emirembe omusana gwaka mutambula ne mutuusa mu ssaawa temukola ki temwagala buli muntu kyagala kyakola ki naabo abagamba nti mwami Museveni talina kyakoze ne bagenda ebweru okumuloopa ew'abazungu bwe bamala okuloopa balinya ennyonyi ne bakola ki ne badda ne batuuka entebe ne babakubira saluti ne babateeka n'emmotoka ne babawekako ne batuuka eka ne baga nti eyo Uganda eyo yeddembe n'alevu yalwanirira omuntu agenda ku radio n'akozesa eddembe n'asukka nawo n'avuma naye nti bannange bwe nali omuto bagamba nti omuvubuka omuki omugunjufu alina byatakola bwe twali tusoma bagamba omuvubuka omugunjufu tabuuza bantu ng'akutewa ng'akute mu nsawo omuvubuka omugunjufu tatambula ng'alya mmere omuvubuka omugunjufu omukulu yamuwa omukono ye n'alyoka akola ki atwala ogugwe omuvubuka omugunjufu abazadde abawa ekitiibwa naye byakyuka ddi nze bwe nali memba wa palamenti nga bwe tuteekateeka okubaako kye tukola tuleme okwerabira kituteeka okuwagira NRM Mukama abeere nammwe basaba ne bannyabo sigenda nakulandagga kubanga njagala ntuukire ku nsonga lwaki tuli wano olwaleero okusooka njagala neebaza abavubuka mwenna bannange mwenna abazze senga sikutte kazindalo senga mbakubira engalo njagala okubeebaza mwebale okujja naye nga ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM nagambye mwami Yiga ne mugamba nti mukwano ekiseera kituuse tetwagala bavubuka tubayite
tujje tuteekewo abayimbi babayimbire bazine tumale tukube engalo NRM oye baddeyo nga bwe bazze. Ekyokubiri ne mugamba nze bwe nali nga ndi mubaka e Wakiso, mumpulirize nno, bwe nali omubaka e Wakiso nagamba abantu bange ab'e Wakiso ne mbagamba nti abaagalwa mwannonze nga ntandika ekisanja kyange ekyasooka nti naye bwe muba munnonze nga munsuubira nti bwe naabanga mbayise nina kumala kufuna ssente za mmere na za transport allowance akalulu kajja kunnema. Ne mbagamba nti nze njagala abantu bange ab'e Wakiso mbanoonyeza amalobo nga bagwe mugende mwevulira ebyennyanja. Nzize n'enkola ey'okukunga abavubuka nga tuyita mu mulimu n'omulanga omunene Pulezidenti Museveni gw'abadde atukubira. Atukubidde omulanga n'agamba bannayuganda bannanga ab'emikwano ekisooka mpozi nga sinagwogerako mwe abavubuka mukimanyi nti you are over 78% abali almost below 30 years. Kakati abavubuka mmwe bwe munabanga mulinda bulinzi tugenda kumalako tutya eggwanga liramalako liti. Abavubuka mwe mulina okukola ne mukulaakulanya eggwanga ne muleeta omusolo ne kukulaakulanya mukono. Mwe mulina okukola emirimu eginaavaamu muweere bannammwe emirimu basobole okugenda mu maaso musobole okukulaakulanya mukono. Kaakati njagala okubabuulira ekizibu ekiriwo era n'omutawaana gwe tulina abasinga obungi abali wano ku mmwe mutunze ebibanja by'abataata bammwe, mutunze ebibanja by'abajjajja, muvudde mu byalo muguze ziboodaboda mujje Kampala mukole. Naye ng'ettaka liri ly'otunze wandibadde olinako ky'olitaddeko ekikutwala mu maaso. Abaagalwa ewange eka bukyanga mwami Sseninda Mpasa nga nfunga ku nkwe ettooke n'endiboobeza omwami ali bulungi ettooke eriboobedde. Naye of course nawe okimanyi ezo enku nazo zitukaddiya. Ate ekyokubiri tutwonoona obutonde bw'ensi gavumenti bwerwanako. Abulidde butya ettaka lino bwe libeera ensigo owa we bazijja abalimisa ne babatuukako ne tubanga gavumenti enteekateeka abantu bano. N'olwekyo tuli wano nga tubasomesa nti bo bennyini kiseera kyabwe. Ekyokubiri beekolemu ebibiina ebirungi eri abantu abalina endowooza efaanagana okulaba nga basobola okuba nga beeteekateeka ate ofiisi zino zonna public offices zaabwe bajje tubabuulire ebigenda mu maaso mu ggwanga tubateekereteekere tubabuulire nti wano bw'oyita wano ofuna kino bw'oyita wano ofuna kiri balekerawo okuba nga bukozesebwa okuleekaana musolo okukikozesa naye okuba nga bakiyaringa abantu abeesimbyewo naye ng'ate tebalina obaolyawo kyamakulu kye bagenda bajjamu mu bbanga erikola ki eriddako. Bacekinga amanya gaabo bajegali balonda omuntu anaabakolera okusinga ogendera ku muwawa ogw'essente kyensobola obagamba. Temubawo obululu bwammwe abo banoonya byabwe temubawo obululu bwammwe nsaba twegatte tukwate obululu bwaffe tuwuyire muzeeyi akwate enkasi tugende muzeeyi Kakotta zekwenda lyasobola yekka abalala balimba bonna bagagawale mu byenfuna kyotolaba ki bannaddiini nakibona mufenna lisuuza muzeeyi Kakotta asaanira avuga eggwanga lino abamuwagira njagala mulina obugalo bwammwe muzeeyi abeewo Kakotta abeewo muzeeyi abeewo bannanga abeewo